Erinnya nze Ade Wilberforce Kimemuyanja, of course founder wa Muvubukakola era nga yenze chairman atwala Muvubukakola Foundation. Olunaku lwa leero twerekeddwako Focus TV wamu ne Muvubukakola ne kampani nyingi nnyo ezituwagidde okulaba nti tukola enteekateeka eya Muvubukakola Youth Conference program. Buli mwezi tugenda kuba tukola ekintu bwe kiti okuyita abavubuka tuwayemu nabo okuva mu sub counties ez'enjawulo, town councils ez'enjawulo eziri mu Kiboga ne Kyankwanzi. Omulamwa gwaffe tugamba nti ffenna tusobola okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka, fighting youth unemployment. So nyongera okuwoola bammemba ab'enjawulo okulaba nga nammwe mujja mutweyungeko tulabe nga tutambula. Abali mu bitundu eby'enjawulo Kiboga, Kyankwanzi, bwe tujja mu bitundu byammwe mutwanirize kuba enteekateeka eno y'abavubuka, enteekateeka eno yakubakulaakulanya, enteekateeka bweti yakulaba nga tubaako eby'enjawulo bye tuwayaamu n'abavubuka. Ababadde mu musomo wali ku town council of course mukirabyeko nti abantu be tuleeta aba panelists baffe ebigambo bye boogera byebyo omuvubuka bye yandibadde ng'ayiga. Ensonga ziringa 3 ze tugenda okuba nga tusakasira era nga our main objective egamba to improve knowledge of the beneficiaries in practical skills and education that can enable make an entrepreneurs as well as empowering the youth who have got no or little chance to formal education with basic and technical skills. Kitegeeza bye tugenda kuba nga tuyambako abavubuka okubayigiriza ebyemikono, okubayigiriza ebyo ebibayamba okumprovinga oba okukyusa obulamu bwabwe. So nebaza buli muntu sekinomu azze mu nteekateeka bweti eya Muvubukakola Foundation era nebaza ne ba sponsors bange abazze okutuwagira mu nteekateeka bwezityo okuli Focus TV, okuli Equity Bank, okuli Kalom Quick Services, okuli Kin Fund, okuli Karibu Safe General Enterprises, okuli Mulex Investments, okuli Kayumba and Sons Company Limited, okuli Platinum Metalworks, okuli Bakentos, okuli Ebenezer Saloon ne Pearl of Africa. Abono betutambule nabo mu nteekateeka bwezi. Nempita abantu bonna sekinomu abakulembeze baffe muwagire enteekateeka bweti kuba yabavubuka era yakuba nga kikyusa obulamu bwabwe. Nze Ade Wilberforce Kimemuyanja, of course nsanyuse nnyo kulaba nga enteekateeka eno etandise. Tusuubira nti buli mwezi oba buli Sunday esembayo mwezi okukyalira town council ez'enjawulo, okukyalira sub county ez'enjawulo mu Kiboga ne Kyankwanzi. Thank you so much. Mwebale kuba nga mutugoberera. Kusubscribinga ku Focus TV bingi